Bantu bonna boyambi ne bakumenya kiki kyakusombya abantu buli kaseera? Sikiriza muntu kukyusa kyendi nembeera tesobola kukyusa kyendi. Akankugereze Katonda tumanyi kigogamba nti kati njize nkomeredde mpulira nkomeredde sigenda kuddamu kwegattako omuntu mupya kubanga bana bonna ab'emabega bana bazze bammenya. Yuda yekka yali amu Yesu olukwe wasigalawo 11. Muggulu Sitaani bwe yagwa ne malayika over 75%. Kitegeeza waliwo abasigalawo like 25 abamusinza. Tekitegeeza nti bonna babi. Ekyokulala Bibiri kale tulaba Ibulayimu ng'aggulira bamalayika. So kati oyinza okugamba nti Sitaani lwe yazze kati abaddako sijja kati otya ng'oggalidde malayika ebweru. Now we know God is love. Sitaani okumujeekera okumuvaamu okumulyamu olukwe tekyakyusa Katonda kyali. Ne Yesu Yuda okumulyamu olukwe teyakyawa abalala bonna. That is one. Abanga kawukumi kakuwukumi takuyisa bijanjaalo. Londa mu kawukumi twala ebijanjaalo. Ekyokubiri waliwo omuntu gw'olowooza nti yakulyamu lukwe nga teyaliwo from day one. He was a setup. Okay. Nina omuntu omu ka video ke nali ndaba ku social media. He was a son in my home. Byayogera byonna ngamba oh my God Mukama nga oli mulungi. Why? Yali asobola okunzitira mu nju. Omuntu ayogera aba yagezaako ebirala mukwano. Waliwo abantu Katonda bakujjamu ogenda obbalaba nga Katonda yawulira gy'otaali yalaba yakukuma. Tumanyi okwebaza Katonda kubanga obadde emmotoka ekutomedde n'omwebaza bali kumponya kabenje. Waliwo kakuwonyeza nga totegedde nga wabadde delayed by something at home n'olwawo ogenda akakabenje tewakategedde. Nebaza nnyo Mukama abantu bamponyeza nga saabategedde. Those are one of them. Oh, he's one of them. Nti bw'aba olwalira agamba nti bwe nabanga ne makula nakubanga essimu. Bwe nabanga ne makula nga ntula motoka ninga nayo no waafuna ebizibu ne bantu. Bwe nabanga ne makula ninga Mukama ebyawandiikibwa bye ekigambo kyo kiramu. Bali tuwa obutwa tetulifa. Tulirinnya ku misota. Every day obulamu bwaffe tutambulira ku mulimu tulina emisota ewaka tuba nagyo buli wamu weegiri. Toyinza kukyawa ndiga kubanga abaddewo empologoma. Ate nze ndi musota timba. Aha. Now abantu bano abakyawa nze neemanyi kyendi. I'm a lover. I will love. Nze manyi buli muntu ajja mu bulamu bwange Katonda yamuganyiza. Alina kyalina okukima season ye bweggwako agenda. Byakola after our season. It is none of your business. It's none of my business. Era nebaza Mukama yamponya omusota bw'obanga okoze ekyo. Nebaza Mukama nti akundaza ate ne sitafuna kuddamu kolagana naawe nga simanyi kyoli. Naye ovanga ku muntu aleekaana aba yakola before yakolako abanga omuntu abadde mukwano gwo n'ofuna ekizibu twakalaba nkakola ki yagezaako byonna mukwano okulemesa. Just tewamanya bumanya Katonda awulira gye tutali alaba alwana. Katugeze ku spiritual wars. Ani alaba demons nga Katonda alwana nazo? So waliwo ne physical battles zalwana nga tetumanyi. Bwabagamba atta enkwe z'abagerengetanya enkwezo tobaayo. So yateezize right now omanyi kye bayita a dying horse. Yep. Walirabye bwepapala. Walirabye omusota omukubeko nga tegukulumye gwetoloola wonna. Exactly. Kati nze bwe mba nsoma Bayibuli mbisuubira Dawudi yagamba mu Psalms 37. Mu Bible omanyi. Dawudi yagamba mpulira mu bansasudde obubi olw'omukwano. Evil for good. Yeah. Just love. Do good. Tosobola kukyuka. Bw'aba Katonda lero yizo tongerayo ababiri. Mukwano ennyumba yange egambye erimu abantu abatakansi wa batano.